Aliko china na mnana kuteze mnana chabasa. Olunako olwali lwitwayogera ne luga nti buli kyomaze okukola obo tebukyali busobozi bwo, obusobozi kitegeeza ebyo by'osobola okukola naye nga tebinnakolebwa. Ne luga nti obusobozi buno bubeera bwekwese munda mu ggwe, era luga nti obulamu bw'olimu kati si bwe bulamu Katonda bw'ayagala obeeremu. Kyonna ky'olina okukola kati kabonero akakulaga nti oli mu kkubo gy'olina okulaga. Olwaleero tugamba tutya, tokoma kuluubirira bisingawo, kubanga omulabe w'okugenda mu maaso asinga bwe buwanguzi obuyise. Tugambye nti eby'obuwanguzi bwajjo buba tebukyali busobozi bwo, obwo bw'otannaba kufuna naye ng'ate okkiriza nti muggwe ddala ddala osobola nnyo okubufuna, obwo bwe busobozi. Obusobozi butegeeza nti tuteekwa kukakkana, toteekwa kukakkana n'ekyo ky'oba ofunye. Genda mu maaso era okola ekyo kyonna ky'olina okukola, naye nga weebuuza kiki ekiddako, kiki kyenzizaako, kino bwe mba nkimaze kiki kyenzizaako. Bw'ofuna ate weebaze Katonda, ekyo nno kikulu. Anti oluvannyuma ogende mu maaso, kubanga Katonda gwe tusinza ye Katonda ow'obusobozi bwonna. Topima busobozi bwa misinde gyo ng'osinziira ku miwendo gy'abantu boolese emabega oba b'oyiseeko, wabula abo abakyali mu maaso. Teweepimira kubosinga, naye weepimire kubakusinga. Kituufu nti omaze okuzifuna weebale, naye waliwo ekirala ate ekiri mu ggwe kye tutannalaba, ekitegeeza nti obusobozi bwo tebunnaba. Nsembyayo kano, obusobozi buli munda, era teri amanyi ky'ositudde munda mu ggwe. Era wano kyova oteekwa okuwa buli muntu yenna ekitiibwa, ne bw'abanga yasembayo wansi ku mulimu w'okolera, kubanga tosobola kumanya ky'asitudde naye. Katonda asobola okukola ebintu ebisinga ku ebyo bye yakoze mu bulamu bwo. Katonda tasobola kusaba Katonda tasobola kukusaba kukola kintu nga tonnakimaliriza. Ekitabo kyali kyaggwa dda nga sinnaba nakulowooza kukitandika. Manyi nti buli kiseera Katonda agezaako okunoonya abantu abasobola okutandika ebyo bye yamaliriza. Kaakati ye yakimaliriza n'amanya nti gwe asigadde okukikola. Kale kaakati tugenda mu maaso. Tugamba tutya? Ebikulu mu kwolesebwa. Buli Katonda lw'amaliriza ekintu awa abantu ab'enjawulo kye tuyita okwolesebwa, omuva abamu bye bayita ebirooto. Okwolesebwa kuno kujja mu ggwe munda nga tomanyi na kumanya, tomanyi bwe kwazze. Otandika okulaba ebintu mu mwoyo, otandika okulaba ebintu mu mwoyo gwo nga tebinnabaawo, era n'otandika n'okkuba obufaananyi obw'enjawulo ng'olaba ng'ebiriwo. Kino kye tuyita okwolesebwa, era tosobola kufuna kintu kino nga tekivudde wa Katonda, obanga si kikyo. Ekitali kikyo tokifuna. Omuntu alibeera omusawo, ebirowoozo by'okukanika biyinza obutayitako mu bwongo bwe okuggyako ng'ensi ekimukakaatiseeko. Abantu abalwanira ebitali byabwe naye nabo baba bamanyi nti banyaga binyage. Naawe munnanga awuliriza bino bye njogera, waliwo ekifaananyi ekizze kibeera naawe munda eyo nga ggwe wekka gwakiraba. So nga ate ne bw'ozibula amaaso n'ova ku birowoozo by'olimu weesanga nga tolina busobozi kukiteeka mu nkola, naye nga ggwe wekka gw'okirabye. Njagala kukuyigiriza ofune enjawulo wakati w'ebintu bino ebibiri, kubanga abazungu wamu n'abasomesa gye tulina oba gye tulina tussanya amaanyi ku nsonga zino newankubadde nga nkulu ddala mu bulamu bw'omuntu. Esooka omwoyo, spirit. Ekyokubiri obwongo, brain. Njagala kati kuyigiriza ofune enjawulo wakati w'ebintu bino ebibiri, omwoyo n'obwongo. Tutandika na mwoyo olwaleero, katutunuulira omwoyo.
omwoyo kino kintu ekitalabika so nga ate abantu bangi oba abantu bokka be baaweebwa omukisa okubeera nakyo. Ensolo tezirina myoyo, abantu ffeffekka ffe tulina omukisa ogwo era ffe tulina emyoyo. Omwoyo guno gutegeera bulungi nnyo era abantu bokka abayize okwogera nagwo n'okuguwuliriza be basobola okubaako eby'amaanyi bye bakola nga basobola okwogera nagwo n'okuguwuliriza. Eddoboozi ly'omwoyo si lya mwanguka. Okawulidde ako nno kakulu. Eddoboozi ly'omwoyo si lya mwanguka nedda. Newankubadde nga ly'amaanyi ddala era singa lisalawo okuwulirwa, omuntu emirembe gimuggwaako okutuusa ng'akoze ekyo kye ligamba liba liremeddeko. Ne bwe guba mulimu totereera okutuusa ng'oguvuddeko n'okola ekyo ekikusabibwa omwoyo. Abantu bonna abaagala okukola eby'amaanyi mu nsi, eŋŋendo zaabwe wamu n'ebikolwa byabwe babyesigamya nnyo ku mwoyo, olw'ensonga nti omwoyo gutambulira mu kukkiriza okusinziira ku kutegeera amazima. Kino kijjukirenga. Lwaki omwoyo gutambulira mu kukkiriza? Kubanga gwo gwagenda okuweebwa omubiri omuto, gwali gwakula dda era nga gumanyi ne kye guzze okukola ku nsi kuno. Naye olw'okuba gutandikira mu mubiri muto, gukula n'omubiri ogwo nga munda omwo omwoyo mweguli. Singa buli muntu ayigirizibwa okuwuliriza omwoyo gwe, tewali yandibadde abuuza kibuuzo nga lwaki ndi mulamu. Kubanga omwoyo gubeera gumanyi era gukujjukiza bulijjo. Kyokka olumu eby'ensi olw'okuyaayaana okw'abantu, bambi eddoboozi ly'omwoyo libikkibwa endowooza z'obwongo. Singa tubadde mu lulimi lwa saayansi oba ebyuma biri kalimagezi, omwoyo nandibadde nguyita operating system. Ebintu ebirala byonna kwe bituuzibwa oba kwe bisitulirwa oba kwe bitambulizibwa. Kyokka omwoyo guno gutuula mu mubiri ogulina obwongo. Kati olwaleero twagala tutunuulire obwongo. Bwe tugaa nti mu lulimi olwa saayansi tukitwale nti obwongo bwe bayita random access memory. Obwongo butambulira nnyo ku kituufu ekiriwo ekyawukanira ddala n'omwoyo ogutambulira ku mazima. Okawuliraako? Obwongo butambulira ku kiriwo ate okusingira ddala omwoyo gwo ogutambulira ku mazima. Obwongo bwe buba bunaakola ekintu, bukuŋŋaanya ebintu bingi okusinziira ku bye buzze bulaba, omuntu by'ayiseemu ne byakoze, olwo ne bulyoka busalawo oba omuntu akikole oba nedda. Ekyennaku kiri ku bwongo ekitali ku mwoyo kye kino, nti obwongo busalawo nga businziira ku bibaddewo emabega oba ebiriwo kati, so nga ate gwo omwoyo gusalawo okusinziira ku ekyo kye gwajja okukola ku nsi nga guyitira mu mubiri gwo ekyaliwo mu lubereberye era ekiribaawo. Abantu abatagenda mu maaso era abalwawo okukola, abatiitiiza ennyo era abeeganya okukola bye balina okukola wamu n'abo abali mu bulamu obw'oluwoleza nti ebintu bitono, beesigamye eŋŋendo zaabwe ne bye bakola ku kutegeera kwabwe okuzimbiddwa obwongo. Kati ki ekyokuyiga kye tujja mu kino? Njagala okukutegeeza nti bw'oba oyagala okubaako eky'amaanyi ky'okola mu nsi, tandika okuwuliriza n'okugoberera omwoyo gwo. Newankubadde gusinziira mu kukkiriza, kyokka okukkiriza kuno kuviira ddala mu ntandikwa y'ensi nga munnaaye tonnatondebwawo. Olw'okuba omwoyo gwo gugoberera nannyini myoyo nga ye Mukama Katonda, gubeera gumanyi
nti ekintu ekyo ky'olowooza kikyo era kisoboka.